Aya basa omukulu ono gwe bayita Hassan Ndugga ndowooza wiiki zitambudde nga atambulidde mu mawulire n'endongo yali yakkamu mpolampola bwetyo ng'ekyabulaabulamu amawulire gaali mpa ne gamusitula awo yasobola okuba ate ng'akola ebyafaayo okuba ate ng'ataasa abagwa kabenje abamusiima ne bamusiima abamu ne bagamba nti sente yazirya kwe kugenda mu studio n'abakubamu oluyimba tebayambika kati olunaku olwaleero omukulu Hassan Ndugga nga bw'omanyi nti bw'oba okubye oluyimba weetaaga media tours ez'enjawulo ayogere ku byenkima biki byonna kati omukulu Hassan Ndugga olunaku olwabaddeko ku NTV programu y'okumakya bagiyita mwasuze mutya omukulu ono abadde ayogera ku nsonga za Pastor Yiga ayogedde ku Pastor Yiga n'agamba nti Pastor Yiga yali musajja ng'anyiiga mango era nti yakuba oluyimba lwe bayita ebintu bizibu wabula mu bintu bizibu oluyimba olwo Pastor Yiga omugenzi yamuwaamu emmotoka ng'ekirabo okumusiima wabula omukyala gwe bayita Nabbi Omukazi yamulemesa olw'omutima gwe ogutaali mulungi era nti bamuwa n'ennyumba e Rubaga naye era byonna Hassan Ndugga n'akola ki Nabbi Omukazi wetwogera Nabbi Omukazi ali mu America asobola okuba ate ng'afulumamu mu ggwanga Uganda kati asobodde okuba ate ng'akomentinze ataddeyo ku Facebook we babitadde ne bagamba Hassan Ndugga byayogedde Magi Kayima agambye nti omusajja yenna kasita atandika okweyerusa wegendereze nga oyogera ebintu ebyo yemboozi eyo lwe lumu ku lutalo oluliko akadde kana Hassan Ndugga kati byayagalira ddala kubanga n'amawulire galina okuba ate nga kati olutalo agenda dduza ku Magi Kayima Nabbi Omukazi era gye buvuddeko baali tebali makambugo Hassan Ndugga namufuneko wano ng'ayogera ku Nabbi Omukazi batimba live Masaka omuvuka gwe bayita Spider yankubiranga jangu otugalirewo jjo tuyimbireko kale tuwadde toli ku kipande tukubire drive senga bamanya ati ndi live lwaki batimba tebantadde ku kipande ndi kiddukiro ky'aboonoonyi ye Nabbi takimanyi nti Ndugga yeetaddemu ssente okuva 2015 Yiga yatuta mpaka kati tamanyi nti ntaddemu ssente mu music tamanyi nti nze nsasulwa ssente okuyimba baagala era nsigale nze mu live bampanga 10,000 nga nsitula ebyuma bwenkuba endongo bwennyimba bwenzina ku nnyimba za Nabbi nakati kye balowooza nze bwe nayimba ebintu bizibu ku show y'emukono yange Yiga gye yategeka ey'abintu bizibu yasooka Yiga yabawa akakadde n'akawa management ekampe bampa emitwalo 10 abitegedde agenda kufa nti saafu na ssente kati bye baagala neera tetudda mu byakyama bamanye respect bwe banampa respect bajja kujja boogere